naye bagezaako okunyigiriza okulaba nga bannafuya naye ate webakoma okunyigiriza ate gye nkoma okufuna lo mbeera nga bwesobodde okuba ate ng'etambula olunaku olwajjo bannaffe aba Uganda Revenue Authority basobodde okuba ate nga bawandiisa ekiwandiiko bakiwandiikidde munnameteeka wa Bobi Wine omukulu gwe bayita Anthony Wameri ne bamutegeeza nti bannaffe aba Uganda Revenue Authority basobodde okuba ate nga bategeezezza nti emmotoka ya Bobi Wine basobodde okuba ate nga bakizudde eno UBJ 667F bakakasiza ddala nti emmotoka eno teyitamu masasi era bayongedde okizuula nti nga bwe yali kyawandiisibwa mu kusooka bawuddisibwa era nga basinziira mu buwaayiro 2-3 mu East African Community Customs Management Act 2-4 ne basobola okuba ate nga basengeka akaseeteeko era nga Bobi Wine n'okusasula $1 million emitwalo gya $16 mu 7 bwe bukadde 307 bukadde 337 mu 698 ayaya nezigwa mbwe zityo akadde olunaku olwajjera omukulu Bobi Wine yasobodde okuba ate nga yazzeemu bannaffe ab'ekitongole ky'ebyemisolo mu ggwanga nabategeeza nti mu Uganda banasobola okuba ate nga nyingize n'emmotoka ne basobola okuba ate nga byonna babitereeza bulungi nnyo emmotoka yatuukira wano twasobola okuba ate nga tugitwala ku Interpol side ze Kololo ku Director of Interpol Kololo era byonna ne bigwa bulungi nnyo ne tugitwala ku Department ya Police Nagulu byonna ne babitereeza era ne mu Revenue tugenda ne bigwa byonna wabule bawulira nti erinnya tugenda kuba ate nga tukyusa amannya gave mu mannya gali gadde mu Bobi Wine awo ne batandika okuba ate nga baleeta obukwakulizo kati omukulu Bobi Wine asobodde okuba ate nga Bobi Wine asobodde okuba ate nga ategeeza nti bino bamuwandiikidde ye tabikkiriziganya nabyo wadde n'akamu okuva basobola okuba nti bategedde nti akyusizza amannya byonna ne batandika okuleeta emisoso egy'enjawulo mu kusookera ddala bamutegeeza nti emmotoka eno webanga ya eri bulletproof nga teyitamu masasi bannaffe ab'amagye ga Uganda balina okuba ate bamukkiriza bwe balaba nti nga akawairo tekaliimu ne basobola okuba ate nga babisuula kati mu mbeera eyo bwe basobola okuba ate nga babitegeera byonna bannaffe abakola mu URA Revenue Interpol Police emmotoka eyo abasobola okuba bagikolako ne amayinja gaabwe ne babakkiriza abo bali bifo ebyenjawulo basobola okuba ate nga babagobamu omukulu Bobi Wine mu kiwandiiko kyayisiza ku Facebook ng'alaga obutali bumativu bannaffe aba Revenue basobodde okuba ate nga basengeka ne bagamba nti anagamba nti mu kusookera ddala yasooka okusasula omusolo ate naguno basobodde okuba ate bagumuleetedde n'agamba nti mumuzaabuza 2018 ategeezezza bamuwambako emmotoka ye gye bayita Tundula n'emmotoka ye mukyala we gyali avuga eya V8 Prado zonna zikyali mu Arua yeebuuza ye akola atya akadde kano era ategeeza nti ssente ezo wabula wabadde ekiwandiiko ekigenze nga kitambula ku mikutu egy'enjawulo ndabyeko ng'akisambajja kibadde kisolooza akasente kibadde kiyise ku Twitter nga kigamba ka fundraising nga bagamba gwalina akasente konna ayinza okuba ate nga Bobi Wine nga waliwo ennamba gye bataddeko atadde ku Facebook ye n'agamba nti waliwo abantu abayinoonyeza ebyabwe abagala okukozesa ekiragiro kya Revenue okuba ate nga banoonyezaako akasente agambye tabimanyi wabula wanaabategeeza eggwanga bajja kukola kyonna basobola okuba ate nga banunula emmotoka yaabwe mpolampola oba banaasasula 1,000 ye mukulu ye bw'asobodde okuba ate nga ategeeza ku mmotoka eyo mpolampola ayo neyesimbawo abangaziza ogwannagomola era bafuba nnyo nnyo okumunyigiriza n'okusindika obubaka eri abo bonna abaagala okwesimbawo okugezaako batiisatiisa okutesimba ku Museveni. Mwena mwalaba emmotoka zange 2 Toyota Tundra ne Toyota Land Cruiser nga mpya baziwamba mu Arua paka kati bakyazigaanidde. Ebintu bingi bibawambira mu computers n'amasimu tebabituddizanga. Ekyemotoka yaffe empya eri bulletproof twagiyingiza mu mateeka ne bagiclearinga mu mateeka bagitwala ku Interpol ne bagyekebejja ne bagitwala ku Uganda Revenue Authority ne bagyekebejja ne tusasula omusolo gwonna naye omusolo ogwo twali tugusasula nga teri mmanya gange yali Munnayuganda mulala kyova olaba ye yayisibwanga omuntu naye okuva emmotoka eyo bwe yadda mu manya ga Kyagulanyi mulabye ng'ebitongole byonna byonna bikozesebwa Uganda Revenue Authority bwekozesebwa kati bagambye nyina okusasula emitwalo 16 miliyoni zisukka mu 3 in fact zikunukkiriza mu 14. Of course ekyo kikyamu
of course bakikola mu bumenyi bw'amateeka, of course bakikola kunyigiriza na kunnafuya na kugezaako kukanga abantu abalala bonna babalage nti ye Museveni Katonda teyeesimbibwako era bw'omwesimbako bakozesa bakolako ebikolobero. Njagala ekyo nno bannayuganda kitulage bulazi ebitongole byonna Museveni yabiwamba, si kooti ya Uganda, si poliisi, si magye, si Bank of Uganda, si kitongole kisolooza misolo kya Uganda Revenue Authority, si ZTV, si UCC ne walala wonna. N'ebyo nze tebintiisa ng'omuntu. Nze ndi mugumu kuba manyi siri mumenyi w'amateeka. Museveni ye mumenyi w'amateeka. Manyi nti buli kimu kyenkola nkikola mu butuufu. Manyi nti emotoka Abannayuganda baagingulira mu mutima mulungi. Nagisasulira omusolo yayingira wano mu bulungi. Naye bagezaako okunyigiriza okulaba nga bannafuya, naye ate we bakoma okunyigiriza ate gye nkoma okufuna lo. Era Museveni lazima ajja genda. Akasembayo wabo bannayuganda abasabye omukisa obakkiriza ensimbi ezo bazisonde. Ensonga eyo tetunnagikkaanyaako, kyayogera ne bannange. In fact bansindikiddeko ka message, waliwo omuntu eyakoze ebintu ebiri fake nakola tweet n'ateekako essimu nti twasabye abantu batukunganyize sente. Ekyo kya bulimba, ekyo tetunnakikolako. Era njagala okujjukiza bannayuganda nti struggle eno ffe tulwana kwejja mu busibe, tulwana kutaasa bannayuganda. Naye kyanaku nti ate waliwo abagikozesa okufera bannayuganda okubajja mu sise. Ekyo kikulaga n'obuntu bulamu bwe bwononese wakati wa Museveni, kikulaga obwavu obuli mu bantu. Tugenda kutuula ne bakulembeze bannange